Munsi muno mulimu emirimu egikolebwa nga gya mugaso. Naye nga bw'oba togiwadde nnyo budde tojja girowoozaako. Naye mwattu nga w'ogiwa obudde gikuleetera okwewuunya n'ogamba singa emirimu gino tegyaliwo, singa tujjuukirira ku ki oba singa tulabira ku ki. Mu mirimu egyo mu kisaawe eky'amawulire mwe muli abantu be bayita ba photojournalists oba abakubi b'ebifaananyi. Jjukira ebifaananyi binnyonnyola emboozi. Ne bw'aba oli tayogedde n'olaba bulabye ekifaananyi yoga yali aseka, yali anyiize, ono yali ssanyu muto, ono yali bw'ati. Naye abantu abo bakuba ebifaananyi ebyo wali ozzeekaawo n'obalowoozaako. Olunaku olwaleero mu puroguramu Omuntu w'Abantu gye tukutte tutunuulidde omuntu eyaliwo ku mirembe egy'abakulembeze abasoba mu 1, 2, 3, 4 ate ng'abatambulira ku lusegere ng'abakuba ebifaananyi. Era ng'olunaku olwaleero mu puroguramu Omuntu w'Abantu ye mwami gwe tuzze okulaba Rujuta William. Tuli eno Nakifuma Kakinzi wano mu kyalo Kakinzi. Mu kyalo Kakinzi. Ne tulina Nakifuma ye town. Ne kyalo bayitawo Kakinzi wano. Kakinzi. Mu bitundu by'eno no mu puroguramu Omuntu w'Abantu ndowooza kati ono muntu wakubiri olina neighbor wali mwami Kakiika Muhammad. Twamukyazaako naye ku puroguramu Omuntu w'Abantu. Namulabako. Kati olunaku olwaleero tuzze gy'oli taata nisiimye kusinkana. Bali kujja. Sanyusa nnyo bannange bali kujja. Mugamba mutya mu kyalo eno? Tuli eno tulima enkuba etandise okutonnya, at least tubadde bubi ennaku ezo omusana gwaka nnyo naye kati kasooli waffe alabika bulungi. Bwe tuba twogera ku mwami Rujuta William, yaani abamuzaala be baani? Taata wange yali Mutooro, bamuyita Dennis Nyamutale. Maama wange yali Anne Kyowa, yali Musoga. Taata wange yali akola mu post office. Yakulira abawanika ewaya zino ezaki ez'emirongooti. Ate maama wange yali akola mu BAT mu kyuma kya sigala ekyejjinja. Ne basinga ne mu kampani bazaala nze. Abaana? Kati gwe oli mwana wa kumeka? Omwana twali bataano. Nga tusigadde babiri baafa basatu. Awakaye mwakulira walabika walimu kiraazi kuba maama waba yali akola mu BAT taata ng'ali mu post office temwali bubi ndowooza. Maama yali Busoga nze Mosi ogamba nava wa maama nakulira Fort Portal wa taata. Taata yali nakulira Mosi. Ekiza maama ne taata baali tebabeera wamu. Tebabeera wamu. Twalinga Fort Portal n'okusoma primary bukyero ne secondary kujja ku secondary nayisoma Fort Portal wali awo. Omwana omutoolootoolo alumanyi bulungi? Manyi. Banamusize bagenzi bangi. Mulaire muta abanya bange mwe bali kujja kutulula. Tulina omwami Rujuta William era tuli mu kunyumya njagala tutandika emboozi ey'obunnamawulire naddala awo mu kuba ebifaananyi. Wano ewaka ofuna otya connection oba wali osomye kutuuka kyenkana ki okutandika okujoyininga line ey'ebyamawulire? Nasoma up to senior 4 Kabalo senior secondary school. Kakati bwe nawumula biseera ebyo nga woma senior 4 kyetagenda okugulugamba no deciding nti bangende nkole ki. Oluzungu lwo wabanga olumanyi bulungi nga n'emyaka oba osuumuseemu. Kakati maama wange yali akola mu gundi mu BAT n'alaba gundi ono yali minisita Samuel Daka oba yali minisita Museveni Bote oba yali minisita of foreign affairs kyajukira bulungi. Naga omwana wange akusoma byamawulire naye tukola tutya nga nti bamuleete nantwala Minister of Information. Naye kati sooka ombuuliremu wano ng'oli muto wali otandise okwegomba obwamawulire? Ng'owulira gundi ku radio n'ogandika ngende nkole ki
gamba mpulya ngandi artist tugamba nga kufuna ekintu ng'ekyo ekitegeeza maama waggwe yamugamba nti njagala kusoma mawulire. Akati mu biseera ebyo kyali nga kizibu nnyo okufuna emirimu nga ngenda oyo gundi ng'alaba omuzungu yali in charge of film zino kamera okukola nga akozesa kamera movie ng'omulimu gwenkola kwe kwoza bali bagendanga okukola biseera nga bakozesa zino zagundi ng'okola bwoti kamera teziza motorized owindinga bwoti nga ziri mechanical ate bakozesa film zino zagundi ezo nemujja nemuzooza nemuteeka mu acid nemuzooza nemuzaanika nemulyoka muzikola ki omulimu gwange kati ababasomesanga kangeze envudde eri ewaffe mu kyalo ne bandeeta mu kibuga ne bakutwala mu ministry ya information babanga basomesa abakozi abakolangawo nga bakola ki bano oyinza okusiganda photograph agundi bakusomesa mpola nga kati bwe tulaba kangeze ku NASA ne bakuyigiriza nti okwata wano na wali okola kino ekitwe naye nagenda okulaba nga awaze in still photography nenvaayo nengenda ku Radio Uganda awali nga still nengenda ku kamera zaki za still cameras. Kati connection ogifuna otya n'abakulembeze kubanga nti abamawulire mwali bangi twali bangi naye gamba ng'ekyali nayiga mangu akati omuzungu ono n'agamba tandika okukola ki naye tandika kugenda gundi zo functions ez'amaanyi bwezityo ogenda nga reporter kuba bifaananyi agenda mpola binabwawo nibanteeka ku gundi kuki okuba nga president naye nga tuva minister of information si presidential press naye bakwatira nti ojja kubanga gundi bakulonda gwojja kubanga president gwe naawe mulimu okubanga president wokka. Kali watandikira ku president yani natandikira ku Obote ne gundi Mutesa nakola enaku ntonotono ku last moment siezo gundi ezo. Tuli ne munnamawulire oba omukubi w'ebifaananyi ng'ono akubye ku mirembe egy'enjawulo egy'abakulembeze ab'enjawulo ng'akuba ebifaananyi ne pulezidenti ono aliko akoze naye batandika myaka abo 3 mmeka 3 musanvu ye owummudde ddi myaka ebiri myaka ebiri kakati 22 nawulanga 2022 omwami Rujuta William tukomawo n'akatundu kaffe akookobere ku mboozi ye tovaawo program muntu w'abantu tulina omwami Rujuta William ono mukubi wa bifaananyi abikubidde emyaka egisoba 50 naye nga takuba bino ebya bulijjo atambula n'abakulembeze ab'eggwanga lyattu Uganda ng'abasinga bw'obamanyi nti Binaayisa yakolako naye bwe twogera ku Obote yakolako naye Amini yakolako naye tuli mu kunyumya wano na wali atubuulira olugendo lwe walutambuza era na biki byasinze okuluyigamu. Kakati njagala tutandikireko wano mu katundu kano amawulire gano kale ffe we tubawulira nti ono akola ne president bakubye ebifaananyi ne president tulina engeri gye tubalengerera eri ne tugamba bano balina akasente kaabwe ensi bagyeyagaliramu be balinnya ennyonyi oyinza tunnyonnyola bitambula bityo omuntu waba akolera abantu abakungu bwe batyo olina okubeera oli dedicated gamba weewaayo nnyo okwewaayo tubeera na biseera byo era oyinza okubeera nga olina omuntu omulwadde waka tubibakwatako ogenda kegenda okole obusente temufuna busente butonotono gamba it is a sacrifice almost actually ebyaddala it is a sacrifice olina okuwaayo obulamu oba negwendi byoyitamu singa ekintu kyonna kituuka ku mukulembeze naawe kikuyoleramu. I'll give example. Mukweka example ekyo Obote bampa amasasu erugogo Obote waliwo olukungana lwa UPC wali erugogo Nyerere yajja nagulawo najja na addressing olukungana olwo n'alugulawo mu butongole neguli najja wano Zambia Kaunda
akati Obote najja kulugalawo naye olunaku olwo abantu bayimba bakola ki kati yali afuluma ngolo bayimba biki bayimba basaganiza Obote kulonzi akati yali afuluma nga bayimba DPF DPF nga kwabati bibanga ebisomoozo kirala akati zinali ngafumye ku gate bwenti erugogo waliwe okuba ebifaananyi ebirungi Obote naye omusajja omu akutte emundu bw'ati nagizamu bw'ati nendooza nti wa bodyguard munnange bwe ku gate bw'atyo najjemu namukuba bw'atyo akuba Obote naye kyamuyamba Obote yali ayimba the man had aimed here naye waka bw'ati yamukuba bw'ati sasa erinnya bw'ete nelifumira wali nagwa wansi abagundi bino omugwako batyo abakuumi omugwako batyo olwo gwe oli ku kamera okuba ebifaananyi oba nawe watya nabivaako ebyakamera ebyaguno ekirungi nti bali batraininze nti mutawaana gwe guli genda wansi kasi oba mutawaana gwona you just fall down like this wakasi osigala ng'oyimiridde bana baba bakola bati weva toyinza kuwona akati munnange nagwa wansi bwentyo after nga Obote bamugyeyo naawe n'osituka ne kamera yo naye ebiseera ebyo omanyi olugogo eyo inside waliwo ogundi bwetyo naye nga amadirisa gali waggulu eyo naye abantu bayitanga mu madirisa nga balowooza nti abantu bamenyeka amagumba nga balowooza we babuuka kumpi abantu bamenyeka abantu bafa bangi kugundi munnange nga nyimirira omusajja gamba driver tugende twayita abawudusa ngenda kaseera awo mugundi awo govuddewo netugenda Amin ekyo naye nga omulenzi gwe twali tukwana naye owa film unit yali nga muwonge namulaba nti oyo Amin oyo natuyimiriza nagamba mutwaliko ebbombo kyokka olwedde eno bava kuba Obote netugamba abannanga bakubye tetujja kutambula nti please nja kuba transport abakomyewo netumutwala ebbombo natuwa APC netukomyayo nakasero olwo Amin ebiseera ebyo yali akolanga yali ame komanda naye nga tebali mugundi n'Obote ne balowooza nti ki yandibanga yeyasetinze abasirikale bagenda bamukwate naye Amin kyakola ayita mu ddirisa n'afuluma ekitegeeza Amin yaliwaawo saga eyonga egenda mu maaso netumutwala nakola ki naye that morning my friend waliwo ogundi bayita batya eno ogundi kafyu saawa 12 nga bakusyana ng'otambula ku saawa emu sasi naye okola ne president byali bibi nnyo ekitegeeza nammwe muba ku bunkenke anti kyekyo era mwe victim mubeera bunkenke nnyo nga tolinawo ogamba nze baneekambiveemu nnemekola na pulezidenti neekolera ebirala ate ekintu kyonna amawulire ga nolikinga ekintu kyonna bakukwata bintu bizibu nnyo risiki zibabeerako nnyingi nnyo we twawumulidde mu katundu akasoose nabadde nkubuuza engeri gy'otandika okukola n'abakulembeze ng'oŋŋambye watandika n'Obote okyajjukira emboozi gye wasooka omukubamu ebifaananyi era mwali luddawa twali mugundi mu palamenti awo mosire ku palamenti awo nga miitinga abagenyi ngaabo nomugenda mu State House n'emiitinga abagenyi ngaabo nemukubanga emiitinga abagenyi ngaabo mosire ku mikolo ng'egyo independence biki nemukwefaanyi ng'ebyo ngafunye abagenyi ngaabo oba bwemba mugenda mu up country banga mugenda outside Uganda mugenda 2 days in advance temutambula naye mugenda aba 2 days or 1 day in advance nefuna gundi newababulira munabeera munasulawa efaanyi mugenda kukubirawa ate ebintu ng'ebyo kati gwe atambudde n'abakulembeze abo ab'enjawulo babayisa batya waliyo obulamu bwe mutuula n'otuulako naye n'oseka n'omugamba n'omuleetera ne wano kizibu nnyo mbuulira naawe
it's not easy. President muzibu nnyo okujjako kunze Amin. He saved my life. Naliva jinja. Kokola era mirimu gy'amawulire. Nali ngeze kulaba mama wange. Akati enkwe yali etonya nnyo omusajja ngavuga nnyo taxi. Omusajja ne mugamba nange ovuga nnyo taxi oluusi enkwe bwebanga etonya bwete emiti gigwa mu kkubo. Kati onaasiba otya motoka. Ne musajja tofaayo. Twatuuka mu kkoona naye simanyi oba ente yavaawa. Omusajja asiba bw'ati n'atomera ente. Nali mabega mu 504 nayita mbwenki mudabi wamu emmotoka n'ensuula mu buguudo wakati. Bali mu kkoona bwetu bonna bali mmotoka negwa mu muggo mulimu emiggo muguulimu bonna baafa nze nawona. Akati wali omukyalo yamponya n'anteeka mu taxi mugunyi mu mmotoka yanatwala Lugazi Hospital. Natwala identity card yange nayitwala ku Radio Uganda. Bayitwala ku State House. I mean, I was a helicopter. Nzijawa Lugazi natwala Mulago. Era najja ne Mulago nandaba ngawo. Naye Mulago yedde erabika yali y'amaanyi. Yali y'amaanyi, my friend. Era abadokita nga bandabira bulungi nnyo. Nga bagamba tikyetaagisa kubeera muntu kulabira wano. We shall take care of it. Naye nga kyantwala ennaku myezi ng'etaano esatu nga sirya naye nga ndi ku drip. Okay. Tuli ne munnamawulire omukubi w'ebifaananyi omwami William Lujuta. Ate njagala mu katundu kaffe akookusatu atubuulire akoze n'abakulembeze ab'enjawulo atubuulire ani asinga okuba strict, ani asinga okuba omukambwe kubanga kati abamu ne betwogerako bava mu bulamu bw'ensi eno. Ye bannaaye mboozi ki gye yali akubye ebifaananyi n'eyagala okumuleetera obuzibu. Tukomawo tovaawo. Program muntu w'abantu tuli ne munnamawulire omwami Lujuta William. Ono asaavinze emyaka egisoba mu 50 ng'akuba ebifaananyi abakulembeze b'eggwanga ab'enjawulo. Njagala tutandike oba nga tunyumya relation oba enkolagana gy'ojjukirako wakati wo. Tutandike n'Obote. Obote wanu. No problem. Yali etya n'abannamawulire oba abakubi b'ebifaananyi? Obote wanu yali friendly n'abannamawulire. Obote wanu yali friendly. Era Obote wanu nze nakuba n'ebifaananyi bya wedding ye byawasa. Era teri muntu yali akoze wedding nga Obote. Yeah. Abantu banyu omwe balya. Olwawasa ono Mama Kalule? Amina Kalule. Embeega yali nnungi. Naye Amina naye yali nnungi naye ate yali awasa ono omukyalo ono mulaga nti tukole yakola embaga emirundi ebiri tugikole omulundi ogwokubiri tebaaliwo. Yakola emirundi ebiri Amina. Yakola eyasooka nga kuliko abantu. Naga tukolenda ngayisa abantu abalala okuva ebweru. N'embaga yagundi y'Obote yali yanyuma nnyo. Anyuma nnyo. Abantu banywa bannange sikiraba banywa ebigogo ne balya buli kintu kyonna. Ate binaayiisa ye binayiisa bitya bwali okola binayiisa musajja wali ye binayiisa yali a very funny character ye nga very jolly man binayiisa. Very jolly man. Naye yali strict ku bannamawulire nga yali strict ye anti yali strict nnyo. Amini yali strict nnyo naye nga bw'omuwandiika ekibi nalina Amini Moroto. Twali tugenze Moroto. Omusajja nga tyakwebaka ssaawa 7-8 aba atunula. Ne tugamba nga batambula. Kakati ne tubuuza bodyguard omusajja ki kimutuuse kuba kitayagala kwebaka. Agamba simanyi. Kati ku makya ssaawa 2 ng'atuyita. Kati bannange eggulo kyakoze ekyaŋŋanya okwebaka. Mali ndowooza ku bya Kampala. Bw'ogenda e Kampala city eri mu Uganda. Naye bw'olaba amaduuka gonna muli mu bayindi. Twalina amaduuka 2 ag'abaddugavu on Kampala Road. Twalina amaduuka oba 3 oli taxi park. N'agamba nti
ngenda kubagoba. Just like that. Ngenda kwa ina ku 9 bagobe. Nagamba bodyguard we ntita helicopter. Kati kitegeera olwo abayise mwenga bannamawulire oba anyumyamu just twalina bagundi abali ku gundi Moroto. Abasirikale be babodyguard abakuumi bwatu anyumyamu ekimusumbuwayo nga tukola kiki ekyali kimusumbuwa munange. Kati yali aweebwa amagezi ng'osobola okuwanika n'omu alindako bagoba oba yali abategeeza butegeezi munange ngayita helicopter nga tulinnya watuuka e Kololo mu State House ngayita aba BBC Voice of America nagenda badde e Moroto Katonda nandoosa n'agamba nti ng'owa abayindi bawena ku 9 nga balowooza ono musajja asaaga. Abannamawulire kyokka ne baayisa aba BBC abamu bazungu bulungi. Bazungu bagyeye nti bawadde ennaku 9 bantu kubanga bavudde mu Uganda muno. Musajja balowooza nti asaaga. Twalina radio station ekyo emu. After 2 days nibagamba nti tusigaze ennaku 8 mu mumeka? Mu 8 batandika okukola countdown. Next day musigaze ennaku 8 after 1 month or 2 months naiba abasirikale mu town abayini baga musajja ali serious abali ekolo bona n'odduka ino bagenda oludi Kampala wali ku muzigiti gw'abasiraamu gw'abagondi abasheke banabagondi abasinga akati awo notandika okugenda okukola ki akati notandika okutwala ebintu byabwe bagenda byo ewaabwe waji bagenda n'ebintu babireka gundi Entebbe Airport abali awo bangi nga tubalina entambula yali nzibu nnyo. Ekitegeeza bambi abamu baali bagondedde amateeka naye ne batuuka ku kisaawe nga tebalina we bagenda. Temi atuuka ne batandika Abangereza bawuliriza gundi bawuliriza ennyonyi okununula abaabwe okubatwala. Titookero wannange Titookero yali musajja mulungi naye ebintu tabikola nnyo nga asindika abantu nga delegatinga anti ku dedication umanye Entebbe eyo si nyangu ey'obukulembeze bw'eggwanga si nyangu wayinza okola mistake nga delegatinga nnyo abantu tiyali mubi. Kati okudelegatinga oba kwe kwamugisaako mangu obukulembeze kuba buli atuulamu kawulira nga ya my friend naye yakola naye omuntu abantu Museveni akoze no namini yakola gamba bannayuganda okubajja bwali yabasitula bannayuganda baali wala nnyo. Katugende ku mulembe gwe tuliko kati ogwa Museveni mwabakozeeko naye ayinayo akadde kaddakawo nasmilinga najoginga nga bwe tulaba wano oluusi bwe wabeerayo emikolo amanyi otukubiramu press ups anga buli omusajja oyo isobiza bannange omusajja oba yabakasaawa bizokka mu bulamu bwe. I'm telling you the man is so busy talina time yakola n'omulamu gwe oyo omusajja gwolaba afuna abagenyi bangi ebisinga obungi tubabiteeka mawulire naye mukozi ate ebiseera byali advisor oboti ebya politics abimanyi bulungi. Ekitegeeza abantu bye bagamba mbu akaddi yave ku main. My friend ate buyekera yasomera yasibwa gundi buno nti oba oli muvuyo nti bugwizi tosobola tumusobola tukyamulina. nzijukira Somalia Abamerika aba Somalia nga bakuba Abamerika Museveni aweza abasirikale baali 15 yes stabilized good Somalia Somalia never stabilized era nga nagendako naye nga enguudo zonna bazigala galinga king atuuse nga nekitiibwa my friend. Tweyanziza nnyo akaddeko tuwadde ne tunyumyamu nsaba otunuleko wali mu kamera omalirize show oweebaza abantu abakuyambyeko mu bulamu. Njoga mulabe machine ze nakozesanga.
bannange mwebale kujja mwebale kumanya nebyamawulire bakola bannange si kyangu nno naye mulima si mwangu nno yabutu sacrifice temulimu ssente olabyeko munamawulire omugagga wano tewali mwebali ani omulage teri is a sacrifice ate okasowanika ekintu ekibi mu gundi ogenda mu kkomera ate bwobeera ku mikolo ng'egyo ogiriko bani bastrike biki ebyo you suffer gaasi tya gaasi biki ebyo bakuba gundi ebyo kyekyo tweyanziza nnyo tweyanze emboozi mmanyi nti ebadde ya byafaayo era naawe kubidde ekifaananyi mu mirembe egyo gy'otabaddeemu. Nze Sanyu Robinah Mweruka tujja kuddamu Sande jja Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire.